abaami kino nsigala nti bagamba nga tonnava waka mukyala wo muyite n'abaana bo bazuukusenga obatuuzaawo babuuze leero mugenda kukola ki mugenda kukola ki leero omukyala ateeka okuwulira shedi ye bwegenda otambula n'abaana bateeka okuwulira bebasuubira endadde naawe oteeka okubagamba leero nina byengoba bino na bino buli omu ateeka okuba nga ali accountable ku muntu oyo era bwe mukomawo oddemu obabuuze olunaku lwabadde lutya. That is the instance of a dining table. Nti gwe taata bw'otuula ku dining table n'otunuulira abantu wano, you can have an emotional intelligence n'olaba yabadde n'olunaku olunombuuza mandira leero kibadde kitya. Today was bullied. N'obuuza mukyalo leero nga tuli musanyufu mama mwe leero abadde ki. That keeps you present in their life. Ebbanga ly'omala nga toyingeejinga baana bo tomanyi doctrine mukyala wo kwabatambuliza. Kino mukijje kunze gwe omwami buli wofuluma waka n'ogenda doctrine omukyala gy'ateekawo kwatambuliza abaana ndala nnyo. You must disrupt it every now and again. Every now and again. Buli lugira ng'ogikyusa. Oteeka okujja n'obaganya kino kye tuliko ng'amaka kino kye tugoba ng'amaka kino kye tuliko oteeka okuba eno ya agenda y'amaka gano ng'omwami oteeka okubajjukiza nebagamba nange leero Saturday wiiki ebadde eta. People must be accountable. Nti omusajja akomyewo tulina omunnyonnyola do something. Oba spendingirako resources obaliisa obasuza obalabirira obajjanjaba. That is all investment. The return on investment is what are they doing while they're still under your roof. Kati tatandika obijjo nga mukyala wangeze buli omu afuluma nadde eno muganda wange waliwo ekigenda mu maaso. The more times you spend when you're not present in your children's lives and in your wife's life, there is another man who is present. Uncle Chams. Kati omwana atandika okugamba njaga kubanga Uncle Andrew. Kubanga Uncle Andrew abaawo. Buli bafide abeerawo bwambuze wakawadde atya bino wabikoze otya njigirize kugana amazina. Kati omwana atandika okwemulatinga Uncle Andrew, Monkey C, Monkey Do. Kati omwana agamba nze oli ye taata gwe nandyagadde. The more time you spend as a man nga toli present mu bulamu bwa mukyala wo n'abaana bo waliwo omusajja atuula mu gaapu ebyo. Naturally a child will find someone to align to, a wife will find someone to confide in. Filimu netandika awo nnyuma. Kati gwe n'otandika ogamba tebakyanfaako tebakya negwe ofaayo. Sibagulira mmere sibasuza. That is not all about it. Abasajja twetaaga okukyusa endowooza okugijja mu kye bayita materialism. Nti providence equals to loyalty.